Profesa Balya Muleba olukuŋŋaana lwe olwasoose yalukubye mu kibuga ky'Emityana gye yategeerezezza abaayo nti yakira ku beesimbyewo bonna olw'ensonga nti alina enteekateeka gye yamaledde okubaga ng'ekulaakulanya bantu ssekinnoomu awatali kusosola mu mawanga oba mu ddiini. The kingdom can develop the whole of Uganda. Or the work of we have programs for everybody. So we want to work with you, we want to develop every Ugandan. Edward Dumba nga makanika wa bugali mu kibuga ky'Emityana ebigambo bya Profesa olwamugudde mu matu n'alabikanga akkiriziganyizza nabyo. Ono yatutegeezezza nti ekikyasinze okumulemesa okukuŋŋaanya ku kasente mu mulimu gwe musolo munene gavumenti gwetika ku byuma by'eggaali. Tubadde tusuubuza bibeera waggulu nnyo ebintu ate betukanikira ne babeera nga bo baagala ate okuwa obusente obutono. Dumba alowooza nti singa Balya Muleba anaawangula n'atuukiriza bye yeeyamye kijja kumusobozesa okukuŋŋaanya ensimbi atuuke ku ddaala eddala okuva ku lyaliko kati. Okusinziira ku nzogera gy'ayogeddemu kuba bw'anaabanga ebyobusuubuzi abikkakanyiza eddeeyi naffe akusigala tunaaba okukolera obutono tusobola okuba nga tuganyulwamu. Balya Muleba olwamaze okwogera mu kibuga ky'Emityana ne yeeyongerayo ebusunju gye yasabidde abaayo obutagezaako kulonda bantu bakaddiye kubanga tebayinza kukyusa ggwanga lino.